Chafuka abaana baliwo era abantu bangi abazze banyagibwako ettaka mu ngeri ey'amanchoolo ate oluusi abeeyita abagagga beeyambisa amagye ne poliisi okunyigiriza abantu ba bulijjo. Abatamanya ngamba tebakomye kukubba ttaka ly'abantu ba bulijjo bokka wabula n'ettaka okuli ebifo eby'enkizo oba eby'ennono okuli amasiro, embuga n'embiri tebabitaliza. Kituwa obweraliikirivu tutuna myaka egijja mitono nnyo embiri zaffe amasiro bijja kubanga tebinna ttaka ku bitudde, kubanga omuntu okubaako w'otudde oteeka kuba n'ettaka n'ettaka liweddewo. Kati Ssaabalangira Godfrey Kikulwe Musanje wano wasinzidde n'ategeeza nti yenna anaakwatibwa nga yeenyigidde mu muze guno waakukwatibwa avunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Tonnagula ttaka ku kifo kya nnono, sooka weegendereze kubanga sente z'otaddemu ziyinza okufa ate noleeta empalana olwabo abalwanirira ekyabwe. Nyongera okukakasa abantu bonna nti ettaka ly'ennono ery'obuwangwa n'ery'enkizo teritundibwa. Ssaabalangira agamba nti baakutandikawo kaweefube ow'okununula ebimu ku bifo by'Obwakabaka ebizze bitundibwa mu Mankwetu kubanga kino kirinnyirira n'okutyoboola obuwangwa bwa Buganda. Tugenda kukola ekikwekweto ekigenda okugogola okulaba nti ebifo byaffe biddawo n'okuweesa embiri zaffe ekitiibwa. Tugenda kuddamu okwetegereza okulaba omuntu oyo yafuna atya era lwaki asaanyaawo. Bw'osaanyaawo ettaka ly'ennono oba osaanyizaawo Buganda n'Obwakabaka okutwalira wamu. Obuwangwa buyimirira ku ttaka, kitegeeza bw'osaanyaawo ettaka n'obuwangwa oba obusaanyizaawo n'olulyo lwennyini oba olusaanyizaawo. Basajja Nsolo Luwangula avunaanyizibwa ku bifo eby'ennono eby'Abalangira aweze nti baakugjayo n'agw'omu buto okukomya ebikolwa nga bino kubanga bizza Obwakabaka emabega. Okusaaga kwaggwawo era okusaaga kuweddewo n'olwaleero mwenna abazanyira ku bifo by'ennono byonna Ssaabalangira byamenye waggulu n'abalala bonna abeetegeka kino kikome. Olwaleero twagala kulaba nga ebifo by'ennono byonna ebiriwo bikuumibwa kubanga bajjajjaffe baabikuuma. Abalangira Bambejja, Basaava ne Bannaava mweteeketeeke bulungi kubanga ngenda kujja eri mmwe sisobola kukola nze nzekka. Tulina okukola nga ttiimu tusobole okujjayo oli Olulangira ate lufuuke ekyokulabirwako eri ebika ebirala. Bino we bijjidde ng'ebifo by'ennono okuli ekyenkoowe kyakajja kisaanyizibwewo olusozi Mawuuno ssaako ne Sseguku Kabaka we bamutikkirira nga nakyo bakiyingiridde. Doreen Nakajiri, BBS Telefayina, ageesigika. Mu ggombolola y'ekitenga